eyinza okuba entuufu naye njagala ebbanga lyomaze muno abaddugavu mwetuli n'abeeru mwebali wa wali owulidde egundi enamba ennyingi nga beeru beetabe mu buvuyo wulira nti basaze ono bakinja zoono Abu Dhabi owuli Abanigeria Dubai Banigeria njagala ombuulire wa wali olabye oba paati ki asikusaza akalimi ate bano abantu batta abaddugavu nga temumanyi Abapakistan abo bano abavuga buddabo kabini abo mubegendereze nnyo ajja kwa n'omuwala nti Abannayuganda anaye Abannayuganda volume yamwegudde nnyo abantu abamu bakolera mu mbeera etali nnungi abamu ne basanga embeera ennungi abali obulungi alhamdulillah naye eriyo n'abali obubi tukyebaliza Allah abaganda baffe abali obulungi alhamdulillah n'abali obubi tusaba kitiibwa Allah abateera embeera ennungi mu mirimu gyabwe mu bakama baabwe insha Allah gye buvuddeko oba emyaka egiyise abantu abaddugavu baweebwanga nnyo emirimu mu UAE era nga bakolera ddala era nga bamanyi nti nno balina amaanyi n'obugumiikiriza okusinga abeeru era nga balina endowooza erowooza nti oba egamba nti omuddugavu yenna abeera munaku mu kubeera omunaku amanya ennaku ye n'akola n'ayita nako naye ate wekituuse mu biro bino emirimu gigenze gimmibwa abaddugavu gamba nga Abannayuganda Abannakenya Abanigeria giweebwa nnyo abantu bano abeeru abava mu Asia gamba nga Abayindi Abapakistani Abafilipino n'abalala Ababangali so ensonga eyinza kubanga evaawa okuba nti kati waliwo n'amakampuni agagamba nti twagala abantu we bati naye singa si baddugavu singa sikuva mu nsi eno singa sikuva eri ensobi evaawa era bw'otunula n'olaba abaana wano bangi oba abantu bangi nnyo abaddugavu abataayaya nga tebalina mirimu nga bali idle ate nga banene abeeru kale endala obalaba nga bali occupied enamba ekyasinze okubeera ennyingi era bwe weetegereza ku abantu abatwaliddwa oba bageze ku deportation center abasingamu bungi baddugavu weyabayinga mu baddugavu abasinga obungi Bannayuganda n'osinkana nti kala zino endala ate bantu babale abalimu batono ddala kiva ku ki era kivaawa kwaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media yenze Nyondo Rozet era nga olunaku olwaliro omulamu ogutuleese ewamu ne baganda bange muganda wange mwannyinaze w'abakozi bannange nga bwe tuwangaali wano ku kyeyo UAE Dubai okusinziira ku bo experience yabo kubanga nabo bakolera makampuni ag'enjawulo era nga makampuni ago mulimu abantu ab'enjawulo abo bemmenye wammanga twagala tumanye ku bo ku experience yabwe bakwedde mu bantu baneeno bo kiki balabyeko ekyenjawulo era nsonga ki etuwa okuba nti no abaddugavu tumibwa kati akaseera kano emirimu mu kampuni ze zisinga okusinga ate abantu abalala baniriza ku mukutu guno ani subscribinga tweyungeko ninga soko ogende ononye kuba Speed Express Tours and Travel obere nga atotambula nabo yagala visa change kola nabo gowe nayo na joli oli Uganda oli ludda wandiagadde okujja waneeno okole visa ne ya ticket ko saba Speed Express Tours and Travel oba yagadde okola visa change ngoli muneeno kozesa bo oba ngo yagala kubanga atotambula ko lambule wano nawali Speed Express Tours and Travel nga basangibwa e Uganda Rwanda wano UAE waliwo branch Abu Dhabi ne Dubai banoonyeko ku social media platforms zaabwe TikTok Twitter Instagram Facebook oberenga omanya ebisinga obogendeko ku offices zaabwe nga Dubai Dera Tower opposite Bonia Square genda ku 202 room number oberenga ate obebuzaako ebisinga waako nzere muganda wange nateera mwamulako ku gundi eyaggwa sasa nakulerumu atera nga twagala okubanga tubaweereza n'okubanga mumanya ekigenda mu maaso video eri yalibadde mpanvu nnyo naye twagadde okugisalamu okwo tukomeko mu kitundu ekyokubiri tutanye ensonga eno kubanga nkulu nnyo buuza kwakola mukwano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muje baleko muna abatulaba
ku Nyondo Media ne byemukola tubasiima nnyo naddala bahatharas nze mbawanye ekitiibwa tomanya obulumi bw'oyitamu nga toli mu nsi yo bingi nnyo bye tuyitamu nga ffe abantu naye leero ensonga etuleese yeeyo Nyondo Media gy'abagambye. Okay, mwanyi naffe tubuuzeeko oba nawe oli musiraamu tolye ku salaamu tubulye ku mannyago tandikiraawo. Nyondo Media kulamusiza neyanzege okumpa akakisa kano kulabikirako ku mukutugo oba oliawo inshaallah. Mbalamusiza nnyo baganda bange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kagga Yusufu nga nzize okwogera ku nsonga ya muganda waffe ono gye twagadde tuyiseewo mu bumpimpi tulabe nti tubaako ettaffaali lye tuteeka ku Munnayuganda yenna gy'ali ali mu kiyumba ali wabweru gaffe tuli bweru tukola buli omu waali yalina embeera mwayita yalabira omwezi yalabira omusana n'omwezi. Abantu abamu bakolera mu mbeera etali nnungi, abamu ne basanga embeera ennungi. Abali obulungi alhamdulillah, naye eriyo n'abali obubi. Tukyebaliza Allah abaganda baffe abali obulungi alhamdulillah, n'abali obubi tusaba kitiibwa Allah abateera embeera ennungi mu mirimu gyabwe mu bakama baabwe inshaallah. Kale Kagga Yusuf omaze wano bbanga ki Dubai? Ngenda mu myaka 3. Wajja ddi? Najja 2019 mwezi gwali gwa 5. Ogenda kuweza myaka 3? Naweza myaka 3. Tonaddako waka? Sinaddako waka. Abaako bawuliza? Bawuliza alhamdulillah. Balonje. Bali bulungi. Alhamdulillah. Ojo cha Dubai. Nali nachagala. Niyo la connection. Ndoza nachagala kubanga 2012. Naye kyambeerera kizibu kuba nti tewaliwo ssente bulungi. Tuli mu 2012 sibwe kiri? Tuli 20. Wakyagala wali kyagadde? Wakyagala kuva ndooza 12 ziti. 12. Nsonye mu konko za katono tono. 12. 12 obanza kati siri mu kubitegeera. 2 ziti 2 awo bwenna kyagalira niye olw'ensimbi ezaabwe nti nali sizinaawo nenzijja nga ngattagatta olugendo tulwali lwangu naye neebaza Allah nti yanteramu baraka 2019 nensobola okufuluma 2019 nenfuluma nenzija alhamdulillah balwagala 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ngoyo wala kujanga oli mwana muto kuba ndaba oli muto kale kanona sawa oli by then oli ne myaka emeka kubanga balwaga wali wachina program okuja 2012 nojja 2 paka 2019 banga liyise okay si ensonga enkulu kati otuse waneeno oze obulamu okutambulira butyo omulimu wagufuna otya kupambana otya obulamu bwasooka ne bukaluba olw'amakubo ge natambuliramu oba olyawo tegaali malungi naye alhamdulillah embeera mala neetereera nenfuna omulimu nentandika okukola kyebaliza Allah alhamdulillahi rabbil alamin so kati gyomaze ebbanga eryo lyonna contract yonna tera okugiwunzika contract onabo giwunzisa ogenda kuddamu osayininge kubanga ndaba abantu abeeru baneeno bo contract ku contract nawe ogenda ku resigninga ogenda ku renewinga njagala kukyusa kuba wendisiwe walungi ennyo naye olw'obugumiikiriza bwe nnina bwe bunsobozesezza okumalako contract yange era abannayuganda bannange
mbasaba tube n'obugumiikiriza obugumiikiriza obukkakkamu bukutuusa ku buwanguzi n'okukola ennyo n'okumanya ekyo kyoyagala sente ne bwe kaba katono katya sooka omalirize kontrakiti y'omusajja gy'abaakuwa obale ekya oleme kansolinga kasite katono myezi 6 nkansolinge abaddugavu tufunye embeera embi nnyo buli akolako buli twamala osooka twamanya nti emyezi 6 bwe giggwako okkirizibwa okansolinga kati buli amalako emyezi 6 bayagala kansolinga anoonye ekisingako ate ekitali kirungi oli bw'aba akuwadde kontrakiti ye gikola ogimalirize okole ebibyo omutemu bulungi mulemegera mu bya kooti biki ebyo omutemu bulungi nze kambabulire baganda bange teri ayinza kwereegana mukama we n'omuwarabu alina ssente tosobola kweregana mukama wo mu kkooti n'omuwangula tekisoboka ekyo kambabulire Allah bawadde chansi batini abawangudde emisango egyo gye bali bagiteekayo olajja kujja gavumenti yanze nga naguwangula kikyoyogerako batono omukisa gwange tegulinga gugwo ogugwo gwanjawulo n'ogwange gwanjawulo gwe alhamdulillah mungu akusobozesezza ogumaliriza nayinza okugaana nekyandibadde kirungi netumaliriza kontrakiti zaffe netwereegana mukamaawo awo ate nakyo kiba kikuwa okuvumaganyisa eggwanga lya bannayuganda si balungi kitegeera olaba bw'obadde omubi eri oyo mukamaawo nowanange ne benaabanzize nga ndi mulungi togenda kukola ki sigenda kufuna mulimu eri muboosoolo golowooza nsonga ki ezimu kuzireeta bannayuganda okubeera nga basayininga okuva ku mirimu gyabwe kujajinga oli mukama wange oba kusasula meka simanyi naye katubireke sijja kujajinga nnyo omunnayuganda kubanga omunnayuganda bw'obeera nga okola n'omuphilippine n'abanesia n'amawanga amalala gwe omunnayuganda ogendera mu kategula endala nnyo bakuddiza ddala wansi bakutwalira nga atategeera bakutwalira ddala ne mulimu obusosoze kyogezaako kugamba ekyo ky'omuntu omuddugavu ye nkyogera ntya Allah sitya mmwe ntya Allah yantonda obusosoze bungi nnyo ne creations gyogenda okukolera aba ayagala mweru munne wabateeko omuddugavu ajja teekawo omweru lwansonga bajagamba akola bulungi ate n'ekirala abantu betukola nabo nze bansobera kye baagala ayinza okuga I need Ugandans working very well oluleeta omunnayuganda yagenda obeera omubi ate beithawo kye mulina okumanya nga mu abannayuganda mumanye kino ekintu era mukiteeke mu bwongo nti nno 100% omuwalabu oba si muwalabu omuntu yenna omweru obwongo talina bwakulowooza kyankyanga gwe gwolowooza kya myaka 3 yalowooza nkyagenda kulyaki ekyo mulina okimanya mukiteeke mu bwongo naye ffe twagumira okutusosola ne bagamba ashaga anti tuli bakozi shagale tekitegeeza mu kadaama oli eyo kadaama tekitegeeza bintu bya mirundi mingi nnyo bw'ogenda kugoberera obusiraamu oba Qur'ani okitegeera naye bw'odda mu bya bulijjo omukozi yenna bamuyita shagala okitegeera n'omulimu gwennyini badakola mu nnyumba wadakola mu kampani nga si kiyumba fenna tuli bashagala naye mwennyini shagala masikini shagala kitegeeza omukozi ate bambi bano abantu baagala nnyo akagambo masikina kubanga kabanguyira nabo bennyini bayita masikina temulowooza nti bayita mmwe bamasikina nze nkola nabo ayinza ogamba walla kadama masikina kilo masikina by the way kigambo ekyo abaana basinga oli wagamba mskin as in abaana basinga bali mu biyumba bakicomplaininga kawulira bwinti aba bakitegeeza masinkini by the way kigambo mskin kigambo kyakusaasira nga bonagamba
مسكين هذا غبي مسكين هذا مريض مسكين هذا في مشكلة بامبي أو يا إنه وزبو بامبي أو يوم مراد بامبي so مسكين that word means bambi chibanga kusasira naye bo ngaffe abannayuganda buli kimu tugwamu olulimi tulugwamu bubu tubiza mu Luganda masikini oli awedde emirimu no kubanga n'abaana abantu ate ekyokubiri tubasaasireko kuba mu buwangwa bwabwe kyemuva muli abana abantu be bazaalidde no batuyisa bubi bajja nga banaku ne bajja nga bakola bw'oba tofudde tebakuzza wammwe soko bemuka history katono nyaawo bantu kyabajanga banaku banene bwe mulaba nti busaawa zino muyita abawalabu mu Dubai abagwira aba stranger like you Arabs from other countries okitegeera nabo bajja kunoonya ssente kubanga abamu saawa zino betukola nabo baaveeyo okitegeera naye babazaalira muneeno bajja n'abaana baabwe bakulidde muno kati bagezaako okufuna ku mirimu naye basookera mu cleaning basookera mu cleaning amahoteri okwala buliri biki nze munange nyinamu emikwano ginyumiza oyinza ogenda mu kifo n'olaba nti bonna bambadde amakanzu naye si kye bambadde nti kye bali nti oyo yayambadde abaya ya black Walabu no si muloko by the way si muloko nekyokubiri wanene kisinga lwaki abaddugavu tusosolebwa tukola n'abantu banjawulo nnyo kyemulina omumanya kale yaffe tebajagala bwagazi kiki naye naffe tukoze n'abantu abenjawulo kitegeeza nabo however era nabo beera bava mu sita babagulira mwenensi kale ffe lwaki kitutuuza kyekikala tufuna ekizibu kimu Abanigeria yogera ku nsonga eyo Abanigeria baagala nnyo okulwana bebakyasiza okuvumaganya omuddugavu kubanga tebaawula ensonga yonkulu Abanigeria baagala nnyo okulwana baagala nnyo obuvuyo kwegamba bo bawangalira nnyo mu mbeera bwetyo kitayina kusanga mu bantu beeru abeeru bo tibali nnyo mu bintu bifaanana bwe bityo situmanyi lwaki Banigeria balina nnyo embeera bwe zityo ensonga lwaki tufunye okusosolebwa ndowooza nze kwe kulowooza kwange zino entalo tezaagala kulwana zina amawanga tegagala kulwana gaagala eddembe era kyovula nti eggwanga lino Dubai liri cool etteeka likola baagala eddembe bateekawo etteeka libalina okutambula bw'olimenya saawa zino nga zikusaza akalimi bw'ogenda kutunulamu right now abali waggulu ma office nabo bagwira oba kitegeera abaakubira mugwira munne ekkubo olwo kusanga baggulu ngo wali omuddugavu osanga still beeru era abo bagundi kuva mu nsi ezo bwezi gyo kati ne bakubira bali ekkubo ne bakuva okusinga ffe abaddugavu buli wamu bo be balina base muddugavu kyali mugundi like kanjitenga like parliament ya wano ntasobola kuteesa omunauganda ali bwati ne bwati lazima omuddugavu black people tuyisibwamu amaaso kuba tetulinayo atwogerera ne be tulinayo bakoowu nabo bagenda tuuka kwako nga kebaagala batuukeko nabo bakayanira kansawo akagenda mu nsawo kokka tebaagala bisigadde so yensonga eyo gye tuyitamu abaddugavu ku kyeyo oyogeddeko ku nsonga ensonga eyo gyogerako eyinza okuba entuufu naye njagala ebbanga lyomaze muno abaddugavu mwetuli n'abeeru mwebali wa wali owulidde egundi enamba ennyingi nga abeeru beetabye mu buvuyo owulira nti basaze ono bakinja zoono Abu Dhabi owulira Banigeria Dubai Banigeria njagala ombuulire wa wali olabye oba paati ki asikusaza akalimi ate bano abantu batta abaddugavu nga temumanyi Abapakistan abo bano abavuga buddabo kabini abo mubeegendereze nnyo ajja kuba n'omuwala nti Abannayuganda valiyomu yamwegudde nnyo bw'oba teweewadde ekitiibwa mubiri gwo ogenda kubonaabona mwagala nnyo ssente
mwagalanye ekyokulya ekyamangu muvudde mu biyumba mubidduseemu mufulumye wabweru embeera ebanyize muba mugenda kwebaka ku bapataani abapataani babasala ne babajjamu ebyomunda kuba wano bitunda 100%. Mukitegeera abaddugavu nze mukwano gwange alina message ze yampeereza omanyi n'essimu 3 naye ndwawo okuzibikula zonna okulaba message. Omuwala oyo yali mukwano gwange n'ayogera nange okumala akabanga. Omusajja yamutwala ng'amukwana ng'amaze akabanga ng'amukwana naye yamutwala mu kifo kya njawulo naye ng'agenda kulaba mmotoka eyo erimu obwambe erimu ki oluusi bubeerako omusaayi ne yeekengera omupataani oyo. Naddala muddeira ba mikwano kuba n'oyo omuwala mwe yali abeera. Tumulina okumanya mwegendereze nnyo 100% gye mutambulira. Ani akwagala manya akukozesa mubiri. Nze mbenyinyala bani nze sijja balimba omuntu omuddugavu anyumira nnyo naye omuntu omweru olinga nze nange bannema wallahi yamungu bannema kibabuulira simwegomba oli mutuufu era bagamba nti Fatuma namusanze n'omusajja nga mweru abakulimbye baba bampayiriza kyandibadde kirungi naye nga nyina emikwano nyina abeeru abaddugavu nyina emikwano mingi kuba nze nyina emikwano negye simanyi emikwano oluusi egimu kitegeera naye manya naye egimu gituwaga. Kyandibadde kirungi Abannayuganda ne tulekerawo okwagala ebyamangu ebitusudde ku buzibu. Olemereddwa okukozesa emikono gyo Mungu gyakuwadde n'omutwe gwo n'okumanya focus kyofokasinzeeko. Buli lw'oyagala ebintu ebyamangu ogenda kunzika ate era onyonyeza speed kyogenda okufuniramu kyoyagala ate nga si kyowandibadde ogenda okufuna. Kitegeera weewa obudde focusinga ku kyoliko. Kitegeera manya nti njagala kino kiremereko kola ojja kifuna. Allah musabe buli omu asabe mu ddiini ye ojja kufuna ekyo kyoyagala. Abagannayuganda bannange mbeegayiridde tufokasinge ku kintu kye twetaaga. Bamukozi ebyamangu kituvu si birungi. Mbeegayiridde mutuuka mu zi companies Abannayuganda banaye baganda bange ffenna tukolera mu location ez'enjawulo. Oyinza okuba ng'ofuna 1,000 ng'afuna 2,200 ng'afuna 500 ng'oli afuna 2,000 naye wadde ofuna nusu 1,000 luwa ekitiibwa ogezeeko okulaba nga bano b'okolera bakukomentingako bulungi ne bakwongeza salary. Nsonga nkulu eyo. N'ekyokubiri kati ng'abaana abali mu kiyumba abo bo sijja kwogera nnyo maybe kisinziira omuntu gw'osanze omutuufu. Ate nammwe mbalabula nze gye nkolera ndaba nnyo abakyala benkola nabo babeera ku zi cameras. Oyisa otya abaana baabwe 24/7 babeera ku kamera n'akuyita n'agamba laba ono Shagala akubye omwana wange shaitaani simaya biki gye mukolera bamadamu b'okola nabo n'abeera ku kamera ali ku mulimu ne gali ku kamera monitoringa ayogera n'aba maaso. Mwegendereze nnyo engeri gy'ofuluma okufuna ebintu byo engeri gy'okola ki byonna baba babiraba. Naye siraba lwaki obeera obikukusa oba olina obbagamba kati ensangi zino ebintu byafuuka tebikyalinga biri eri ebyokukukuta ebyo biri Omaani kubanga Omaani aba olina omuwa location n'atuuka n'akuba akadde oluusi boosi w'omwali yeebase era aba amulabira wali ku zi cameras. Naye kati ensangi zino we bituuse buli kimu osobola kyekolera abalala mufuna off. Bangi babaguddewo emisango egy'enjawulo gye mwali badde mutabeera nagyo. Naye banaye Munnayuganda wallahi ya Mungu nze nfukamidde ku maviivi mbeegayirira mukyuseemu mu mpisa. Bwe muba mulina akalimu mukatwale ng'omulimu
ofunewo kyoyagala. Bano abantu bo tebalina bwongo bugamba bano contract ya myaka 3 oba 2 agenda leeta omulala aba takyakujjukira agenda kusangawa. Naye ate n'ekyokubiri kyenyinza okubatangazaamu ensi egenda ekyuka right now. Baali balina ssente luli nga baziyita ne zibayitaba n'essaawa zino bikyuseemu nabo ojja basanga ate n'abawalabu naddala nga leka aba Abu Dhabi bamanye n'ensi y'Abannayuganda kuba abamu balina bizinesi e Uganda. Ekyo mulina okimanya okitegeera. Ate n'ekyo erala ekyansanyukidde nti no Abamerika baatwala nnyo ekintu ky'e Dubai. Abaali bakola olwokutaano nga tetukola tuwumula kati Saturday ne Sunday lwe tutakola. Manya embeera egenda kyuka ate bw'ekyuka omunnayuganda ogenda kufuna omulimu mu Dubai lwa nsonga baagala ba degree ne diploma. Kati eyo valyo nayo mugikozese kwata bulungi koyina otuuke ku kiri kye weetaaga. Kituufu ensonga nkulu nnyo. Okay banaye tugenda kubanga etuwunzika nenga etunnawunzika Yusufu malayiko ku nsonga ezo olowooza lwaki abaddugavu twogeddeko n'oyogera ku kyaba bagundi Abanigeria kubanga balwana nnyo n'ekirala yogera ku bintu bibiri. Lwaki abaddugavu basosolebwa kati waneeno era tebakyaweebwa bulungi mirimu era lwaki abaddugavu bakansolinga nnyo ne bava ku mirimu? Ekizibu ekireetedde Abannayuganda okubeera mu mbeera bwe zityo okuba nti tusosolebwa tebatuusa okubanga tebakyagala tuwa mirimu lwa nsonga eriwo nti ffe nga ffe twagadde ebyamangu. Ebyamangu Nyondo Media bitususseeko. Bagamba Abannayuganda temwagala kwali twagala tuli bakozi as in physically tetulina mangi tuli bakozi. Kola tuli bakozi. Naye ebyamangu bitususseeko. Nyondo Media togenda sanga Munnayuganda mukozi nga si mukozi tuli bakozi n'ebintu ebisumu babiri ebi. Omunnayuganda kasomusasulira mu budde n'omuwaka ssente ke nga kawera kimala. Akola Nyondo Media obuuziza kweyo ensonga nze kandikuddemu bulungi nnyo. Obuuziza lwaki tukola ki? Lwaki tukansolinga mangu. Omunnayuganda toyina bugumiikiriza ekyo kyongenda kikugamba. Tetuyina bugumiikiriza twagala ebyamangu ate nga n'oyo akutwala ku kyamangu akulimba. Kati nze nina abaana basona kukubirako essimu batica balamba nga basomesa abaana bafuna ssente zaabwe. Oli yabagamba mujje mangu agenti abaagala ezo ssente. Okitegeera nazitwala anti abagambye akalimu weekali ng'ate nabo balaba banyigirizibwa. Okusinga kano ke baliko ne bakasuula embeera ne kaluba nazirya ssente ate nasigala ng'ali idle mu Dubai. Okitegeera so n'abantu abamu abatuwa amagezi tubeegendereza ayagala ki? Ayagala ky'olina leero takutunuulidde ky'omu maaso ate naawe tokitunuulidde. Nze Fatumanyiza kubanga ndi ku mulimu naye nga ndowooza kya myaka 5 egijja mu maaso ngenda kubeerawo ntya. Mama wange bw'anaaba taliiwo nze ndi mukazi yakula nnyo ne mami wange ate nze amakubo gempiseemu manene nnyo. Okitegeera mpiseemu makubo agali right nnyo era mbenyumirizamu nnyo era nabo bwe babeera eyo bamanyi ono omwana yagenda mu makubo agali right. Ndi ku mulimu nkola naye era bamanyi nkola era bwe baate balabeka selefi ku Facebook bamanyi leero emirimu gyamukutte. N'ekirala tujjukire gye twava. Uganda yaffe yensi essaawa eno ebalwa mu nsi enjavu. Ate Uganda ebiseera by'omu maaso tugenda kubeera baakabi nga na bano tetubamanyi. Alhamdulillah Mungu anaaba tusitudde tujja emyaka 2 nze ndaba tuli wala. Neba nteekateeka ya abanaye n'ensi. Azini myaka 2 tuli wala kutya mu kubeera obubi oba mu okugamba okweyongerako. Bano tetujja bategeera lwa nsonga Omunnayuganda ssente zino ogenda ziwa value zikumenye ogakola ebintu ebyenjawulo e Uganda. Ngabasinga nganda bafuna kasireke nanyo omwenge katwale no bwaba. Omunnayuganda muveeko bonna sibe bamu. Omunnayuganda se nabana abeerwa balaba mwebali bwe batyo.
naye nga lwakuba nti ayina erinnya kuva ku jjajjaawe ne jjajjaawe. Ennamba esinga bannayuganda twetanidde nnyo ebinyumo. Sente nga bw'ogikoze olemeddwa ogiseevinga okolemu ekyamakulu ogitadde mu masanyu. Weerabidde nti ensi gy'ova twaddukayo tujja twetaaga byakukola kitegeera. Teri mirimu mu nsi yaffe, bakulembeze baffe benyi tebatufuddeeko kitegeera. Beeyagaliza bokka kitegeera bulungi. Banaye bawala bannaffe, bakozi bannaffe, nze nja kwogera, nja bbawa amagezi. Mukole nga museevinga akasente kammwe. Nammwe bamaama, tulina bamaama n'abatali bamaama. Omwana n'akusindikira ssente n'ozirya, naye mumanye guno muliro abaana bammwe kye baliko. Guno muliro bw'aba akuwadde ennusu 2 chansi gy'ofunye gikozese bulungi. Kubanga enkya tekiriiwo, bw'onaazirya n'enkya n'asindika n'olya. Bamaama basireyinga. Imagine maama. Omwana n'ayagala amusuule eddalu. Abaana bangi ono bagudde eddalu abalala beeseetu tubirabyeko lwakuba nti sente ziweerezebwa e Uganda. Lwakuba nti sente ziweerezebwa e Uganda, omwana abeera n'essuubi wano n'akola n'amenyeka mu ngeri emu oba endala n'aweza akasente kagenda okuwulira nti akasente kakola ki tekaliyo, n'abalamu obulumi bwakoleredde nga muli adde asuubira nti atlist mu myezi bwe giti nzira waka nga betta. Olaba n'ekizibu tulemeddwa okufiiringa obulumi. Yannuma bamwokya yakubanga ekiseera kituuse n'ababuuza kati nyinawo ssente mmeka ze nga otandika nazo. Bamugamba tewali yadde. Yabagamba omulambo gwange bagwokye buli omu bamuzaayo n'obutalizaayo, naye etta ne bamwokya kuba kye yaleeta ekiramu. Nina gwe nawulira yali nina gwe nawulira gwe bayokya nsi ki nsi wano yali India ziti India yali Munnayuganda abayokya mwoki era evvu ne balijjayo. Bannayuganda baaliwo abo abaliwo baalebanga 7-8 Sente yekyeyemya tusooke tufiiringa obulumi tuyita okufuna sente eno. Gwe naali e Uganda. Gwe naali e Uganda. Take a note of this. Gwe naali e Uganda. Abantu ebiseera ebisinga ffe tulowooza abali e Uganda nti esente zikolebwa mu bwangu wazi nti si mu bulumi. Nze naye sikimanyi buno mu nsinga eno gubadde ozze nti osobola okufundisanga emirimu egiri heavy. Nze nga bwe kubakola ki kuyirayirakawo n'oyoola. N'oyirayirakawo n'oyoola bwe nga bwekola ki. Naye mwana w'amagwana bakujjako eno bamaama bataata mwenna buli baganda baffe betuwa esente zammwe ne muzirya. Esente zaffe ne muzirya. Kye mbamanyi ensonga lwaki abaana beetemula. Esente ziva wala tuzimenyekera tuzikolerera mu bugumu nga muliraba ne tuuyanna okufiirawo bufiizi. Sente tetekoleka wano eno ofundako e Uganda. Dubai ekalu byekate essaawa eno. Si Dubai wokka. Buli mwana nze njogera n'abali e Jordan, njogera n'abali wa buli wamu njogerako n'abaana abamu mu magroups. Abaana balina ebizibu bingi. Naye nga bamaama mwe abalina okutuzaamu amaanyi ne bataata. Abali e Uganda ne mutukolera akasente. Wallahi. Okay, tweyanziza Nasali Fatima Hajati obale nnyo. TikTok ku TikTok nkozesa Pretty Cool Music for. Ku Facebook nkozesa Fatima. My real name I'm Nasali Fatima. Nsinzirira wano Dubai. Nze mbadde nkumanyi mwena kumenyerezaako byonna nga byonna mbimanyi Nasali buli kimu. Nyondo Media bale kuweereza. Ngezaako munaye. Ekintu kikutteyo. Mwe bale kusiima. Tusaba oyongeremu amaanyi. Mwe mukiwanika. Chobola banga mbasalutinga. Botwa wako. Ne musharinga. Naffe ne tukola. Ne musubscribinga. Ne mulikinga. Ka comment. Okay, anti kati mumtuzaamu amaanyi. Kubanga otukola wakana ne mumusiima. Nave tudamu amaanyi. Tukola wako omulala. Mwebale kusharinga, commentinga, kusubscribinga. Mwene byonna byemukola naffe tusiima mutuzaamu amaanyi. Weyanza nnyo muyambye omwana okumulaga kyabadde talamanyi, okumuzibula amaaso n'obwongo bane mwebale nnyo. Ekijja omanyi kinyaga bitono. Olidde. Kituufu. Akatalekeka. Tumereko n'omuntu mu babiri. Neyanza. Baganda bange twagale ensi yaffe Uganda. Baganda bange twagale nnyo abantu baffe. Abantu baffe kintu kikulu.
mugandawo aba mugandawo bw'oba ofunye omulimu gukwate bulungi tomala gakansolinga bw'oba tonnafuna cancellation tova ku mulimu please bw'oba tonnafuna cancellation ku mulimu gw'oliko tova ku mulimu bannyinaffe baganda bavudde ku mirimu nga tebana cancellinga visa zaabwe bafulumye bweru balemeddwa okufuna emirimu bakutaddeko bbaani genda okuzibuwalira okuva ku cancellation eyo odde ku kampuni endala kuwa omulimu omulala ate teri kampuni egenda kuwa omulimu nga tutakansolinga eno olina sooka mala kujjamu eno then oluvannyuma olyoka ofune kampuni endala kuwa omulimu baganda bange mbaagala nnyo nsaba Allah obuyinza abankuumire ntumirako baganda bange mikwano gyange ntumiddeko muganda wange Airini mwagala nnyo muganda wange mama Chaladoni mama Shimi saba Mungu akumpera kyosinga okwagala tumidde nnyo mama Dubai webale omulimu gw'okoze omulungi tumidde nnyo ba SB4 mwebale nnyo ne Nyondo Media mwebale n'abalala bonna abakoze omulimu ogw'ettendo n'eggwanga lyaffe Uganda ndyagaliza emirembe emyerere Allah akole ekyesoboka tulabe nti tunaffe tubeerako mu ggwanga eriyagaza tuve ku mawanga tuleme okubonaabona tuli mu kubonaabona olw'embeera nti ensi yaffe si nnungi pulezidenti waffe omulungi tukwebaza okuba nti alhamdulillah okoze kyosobodde naye tukusaba n'ebiganye Tereza mukadde waffe tusaba mukama waffe amafi nawe bale omulimu omulungi gwokoze webale nnyo gwe mama w'eggwanga Uganda sala yitiyo bagala nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bamikwano gyaffe abalungi aba Nyondo Media abatulaba mwenna mama Dubai nkusubiddwa nnyo kale kano sikataleke kanjagala tumira ku bantu benkola nabo Travis muganda wange nkwagala nnyo Hasani nkwagala nnyo Andrew nkwagala nnyo Roja nkwagala nnyo John Vianney tweyanze nnyo munda z'omukwano saba Allah bambere kyamusinga okwagala amina neyanze ng'omukwano ntwala okwebaza mama Dubai nani omulala mami Shimi omuwati oyo mukyala w'amaanyi mukolera abannayuganda yadde abannayuganda tebabasima temugwamu maanyi nesima mama Fina ayambye buli mwana wano okukyeyo era tweyanzege keep up Mungu amwongere kyasinga nze nkwagala nnyo FB4 avudde Uganda aze ku mawanga buli omu bangi nnyo mama Brighton mumanyi Alani Cruz nze mwagala nnyo bandi akola ebintu njaga nnyo omuntu akola ebintu bye naye nga tubaagala nnyo mwebale twagala mwebale kubeerayo bana abakozi mukole muve ku agent muve ku ono boyfriend we girlfriend wa connecting ko no kola gwe kyowulira kyoyagala mu mutima gwo nze gwe mulaba wano nze nkola kinsanyusa mu mutima gwange sigenda kukola gwe kikusanyusa bona yezuula ojja kumanya ekituufu nenga mbaagala nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi munansonyiwa tumira ku mukadde wange omulungi essaawa ena ndi wankuuma mwami Abdukalimu ekikuuta mirembe mbaagala nnyo mami Allah yamujjula ne dadi Allah yamujjula Allah bawumuze mirembe abasubira basubako neyanza niyame mukadde omulungi andabirira omwana wange nsaba Mungu akumpeera kyosinga onayo baby alhamdulillah bameka ninayo omwana ayina omwana Anna wiki yali ku kamera atakumira mpeera abatukumire tubaagala nnyo baby wange ye Nyondo Media era tugenda kwebaka kati tugenze mweraba Olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread
bread, amandazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 mwenda emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga emu mwenda oba plus mwenda 7 emu 589 mwenda mukaga emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Welcome to the evening of the unforgettable desert adventure. I'm Denise from Speed Express Tours and Travel. Today we'll be talking about the desert safari because no trip or journey to Dubai is complete without the desert safari. Having desert safari makes you explore the beauty of Dubai. Taking you to the majestic desert of Dubai in the evening, which is the best time to explore the desert, as the desert starts to cool to welcome the moonlight, and we will show you the best of the desert life like no other. The tour also features activities like barbecue, camel rides, sandboarding, quad bikes, traditional tea, buffet dinner, and more. After all the actions and the adventures, enjoy a relaxing time tasting dates and traditional tea. So escape the busy city life for a while and enjoy the brilliancy of the barren land, Dubai Desert Safari. Speed Express, dream, explore, discover. So today, I'm gonna unveil for you something you've been looking for, what we call the Nyondo Dream. I don't want to explain so much, just take a close look at this woman. Look at her skin, glamouriously. I don't want to say much about that, but if you want to get yourself to look just like her, do me a favor, just inbox her and she'll get you the product at your doorstep. Yep. And ekizigo kyabere twerusa go natulaba wabula tukolera kalayo nobeera ngulabika bulungi bade kuligulawenga mukono glawenga oba kulateninga mukatono no lighteninga muko katono just nga wero kyagade oyina pimples oyina pimples oyina zino black spots mu face yo ogala zivemu tukolera ekyo kyenyini kyobero yagala tu contacting efe abanyondo glam ngoita ku number esimu 0524680778 ekyo kino naddi. Well, amangu dalanga tumaze wane ichime chanje. N'abasajja bagala segala mukala ya munga. Teyoluse nengo labika bulungi. Yeah. Tosula mukisa guno. Thank you so much. All right, welcome.